Waliwo ebyawulirwa nti ekibira ky'Ekituburo Forest Reserve kyali kyaweebwa bamusigansimbi okukitemawo bazimbewo ebizimbe gaggadde ekyaviirako abakulembeze okwogera ebikankana. Directive ya President ejjidde mu kaseera nga bannantebe tuli beeraliikirivu kubanga omuntu agambibwa nti nno yakola okusalawo ebyapa biweebwa abantu ab'enjawulo ng'ate omukulembeze w'eggwanga yamulonda Minisita Evelyn Anite. Ne tulowooza nti omukulembeze w'eggwanga alina kyakimanya kubanga yakikkiriza. Naye ndowooza oluvannyuma lw'okumanyisibwa byonna ebibi ebikirimu oba ebitasobola kuba birungi ebikivaamu. Amyuka mmeeya w'Entebbe Charles Kabwama aliko byalambuludde. Omuntu yavaayo n'agaba ekibira ekyo ne tulowooza nti ffe tuli mu muzannyo tuprotectinga bintu bitaliiwo. Naye twagala okwebaza ate high authority okuba nti era from the central government bebazze ne batuwa kati ate ekisembayo tugenda ku kisembayo. Otherwise ne wekibangu nno bali bakiwaddeyo twali tetuli ready ku sacrificinga kibira twali ready ku sacrificinga bulamu bwaffe. Ensonga z'ekibira zino zize zoogerwako nnyo abakulembeze. Abakulembeze twali tetumanyi kigenda mu maaso munda eyo. Asobola okwegatta nga tetwawuddeemu byabufuzi nti oba ono opposition oba ono wa gavumenti oba NRM. Nga tuvumirira ekikola omukyala Honorable Minister Evelyn Anite kye yali yakola ekyokugaba ettaka lya gavumenti ku investor naddala ekibira. Nga bannantebe tugamba nti kino tetusobola kkiriziganya nakyo. Kino tetukikola kulwanisa development oba nkulaakulana. Enkulaakulana tugyagala era eyamba abantu baffe. Naye kye tulwanisa okubeera nti tutta obutonde ate kigendo tukosa ng'abannantebe era ng'abantu aba Uganda. So tusaba yenna abadde alina ekirowoozo kuno tukusaba enkulaakulana eno ennungi gye twagala ng'Abannayuganda bagitwala awalala. Meeya wa Katabi Kalema Ronald Basamulekere aliko byannyonnyodde. Waliwo abantu eddako awo abayinamu ebyapa muno naye ebyapa ebyo byasazibwamu. Kati kino kye baakola ate ku mulundi guno ekibira kyonna eka 15 bakiwa omuntu omu oba kampani emu. Kye tugamba nti ekyo tetusobola kkiriziganya nakyo. Hoteli mu Ntebe nnyingi nnyo ezitalina n'abantu bazisulamu. Oyo omugagga alina sente ezo singa akwata ku ezo hoteli ne bazambusa ku mutindo kiba kiramba ki eggwanga. Naye okutta ekibira kubanga twagala teekawo hoteli oba mall tekirina makulu gekikolera ki Uganda n'obutonde